Abatuuze ku byalo ebyenjawulo mu ggombolola Gashari mu disitulikiti y'e Kibaale bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'omubaka wa Buyaga West Barnabas Tinkasimire okubadduukirira n'eminwe gy'amabaati 10 mu buli maka. Gakozese kurungi kandi mutagatunda obuju bwanyu mutaterwa enjura mwebale munonga tenikwenda kusibaninga mbabingi. Omubaka bamwaniriza musanyu ng'ebyalo okuli abatuuze abafunye amabaati kuliko Buhumiriro, Namirembe, Bwerannyanja, Bugashari, Ndeeba n'ebirala. Buli kukyala abakadde 2 amayumba gaabwe agabadde gasinga okutonnya bwe babadde baweebwa amabaati gano. Abantu bakire balaba emmotoka y'omubaka nga basanyuka wamu n'okugyetooloola nga badde n'okumusiba essanja. Oluvannyuma avudde mu mmotoka n'ayogerako eri abantu abamusindidde ebizibu ebyenjawulo nga bakira ebisinga beetooloolera ku nsonga ya byabulamu omuli n'okumusaba okubazimbira amalwaliro agali ku ddaala lya Health Center 2. Ndangira kushaba twine ibonabona taasisi ya Gashari na Rugeti warakaza watu ekisani kiki abokuba kabisize bingi abacyara nabo abo kushanga turi hari imihanda n'ahandi nibenda nk'amezi hihi batunge ahubwo arungurirwa utundi cyo kuyambisa. Asuubizza okubazimbira amalwaliro 3 mu buli kitundu. Batambula engendo mpanvu kutuuka ku ddwaliro ly'okugombolora ate babonaabona bakugamba nti omwana bwakwatibwa omusujja ekiro kugenda kumutuusa ku ddwaliro ery'okugombolora aba yafudde. Nja kukiwa eddwaliro nja kuzimbayo eddwaliro lya Health Center. Abalala nabo bamulajanidde olw'amayumba gaabwe ge bagamba nti gasuubirira kubakuba bw'atyo n'abasuubiza okubongera eminwe gy'amabaati 50,000. Fresh Nsamba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.